People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Abantu andike na Luganda oba na Luzungu. This is what's happening. The smoke you are seeing up, it's tear gas. That's happening. Tunulira nyo waggulu wali munamawulire ali olaba omuyembe guli wali abayimbi walaba abantu awo bali awo obusaamuko omukojje wano mumuyodde ng'abayoola omwana omuto batuuse wano bajja okumwaniriza ewaka bamukuliseeyo naye bagaana banaye eri effujjo lirina okubaako erikoma effujjo lirina okubaako erikoma eno ensi yaffe ffenna tulina ogyeyagaliramu. Emmotoka za buli kika emmamba ziri wano oshegeera ako katengo nefe tuli bagumu banga tumanyi kye twagala tebinako abapoyi katandika butandise yasizite wano okubawa embeere eriwo wano magere tetumanyi kiddako kuba kati batulemeseza otuukewo omukulembeze ebyokwerinda bisuseeko nga bulijjo kuba ate balesa ebyambalo ebyakaki ebyakalaki byonna biyitiridde nawe olabye Bobi Yanga bankamukwata kati eddakika mpawo wezaaga baba basajja babeera beetalaatala. Toyagala kwogera ate oyimirira mu bifaananyi lasita tayagala kwogera tayibulirira okozi yange kubanga
nze mbadde ndudde nga neetegeka okumwaliriza mukwano gwange ate nga muganda wange, so ndudde nga neetegeka kumpi wiiki nnamba, era leero seebase tulo nasuze ntunula nemira ne kumpekeza otulo ne zigaana okukola, navudde wakandowooza saa 12 era natuuse mu kitundu kino ku saa 12 naye nga kyetwabadde twasabye Mukama Katonda atukolere nga twagala muganda waffe tumwanirize era tumuwerekere tumutuuse mu maka ge ffe tuddeyo ewaffe. Naye kigenda kunnuma okuba nti nzirayo simulabyeko, kyokka bwe bulumi ngenda funa obulumi bunene. Yakusasamaza ekitandibaddewo olw'ensonga nti twategedde nti pulezidenti waffe akomawo, naffe ne twetegeka okusobola okumwaniriza, naye tetufunye mukisa gumwaniriza. Kati bamuyisizaawo kumpi speed bakutte mukwate kuva ku nnyonyi ne bamukwata ne bamuleeta ewuwe. Newuwe tetukkirizibwa kukola ki? Kutuukayo kutuwa ku biki byajje bweru, mawulire gatuleetedde. Naye tetumanyi batunafuna omukisa okuddamu okumulabako oba bagendera kumuyiwako majje kumukuuma, so tetumanyi kigenda mu maaso. So tuli mu bweraliikirivu omuntu waffe embeera gy'alimu tetugimanyi nako wadde. Twandibadde tusaana okumulabako naye tetusobose. So Mukabia ngamwe itali kabia taka kubiera akakubira So are you from heaven? Heaven. We are just a member of Parliament. I've been this. Yes. Go back. Don't do that. Yeah, man. Bona bana badongo tebagenda tukkiriza Yes. How many honorable MPs? We have 8. talina byagambayo. We'll only get away when you're removing leaders. That's why I wanted to give this space. Yeah, that and it showed you. So what you do, that person give you, take the leaders. It is okay. Still only beyisiza bwe bati abantu bano baali badde munda nekigwa naye kati situation eno gye bateekako yevaamu ebizibu byonna byonna. Guvenda yenna naye nga ekikoze obulungi nti abavuddeyoko be bano abali wano katulindiridde ate batuugulirewo ate ekirala geeta erabika
eri mu buyinza bw'abasirikale nga tetumanyi baagulawo saawa meka. What happened immediately the plane landed? Guys claiming Thank you, members of the press. Thank you very much for showing up today. I want to first and foremost sympathize with the journalists that were beaten. I want to thank the people of Uganda, the people who conceived the idea of receiving me back home. It is amazing. It was not an idea from myself or from the leadership. It's an idea that was generated on social media. I started seeing it and communicated with fellow leaders. We're all asking ourselves, but anyway, because we are people power, we, yielded to the desire of the people, and we announced the day that I was meant to return. I want to thank you very much. All over the country, I've been seeing all people grabbed me and dragged me, twisted my hands and bundled me into a waiting private car. They drove me to the old airport where they pulled me out and then put me in a military car with many soldiers and police officers. More than 15 people were packed in that car. It was very humiliating, it was very uncomfortable, but I'm glad I reached here. Along the way we passed very many people, wondering that that shall never happen again. Reaching here at home, my security guard opened for us, but he was immediately grabbed by the goons that brought me, together with the police and military. He was beaten so bad, he was undressed, and they squeezed his private purse. We're just going to take him to hospital, and you can speak to him even after here. As we speak right now, I'm officially not in Uganda because I did not go through migrations. They picked me illegally, like you saw, and as we speak right now, I'm under house arrest because my house is. Ladies and gentlemen, like I said, in the coming days, we shall be addressing the nation on the way forward. The police. Sorry? Our people making sure that people don't access my home, which is illegal. When you go down there, my lower compound is surrounded by soldiers and the police illegally. But anyway, that's Museveni's government. Basebone aside olw'okutulugunyizibwa n'okutyobolebwa ku mutuuseko olwaleero nabe bannamawulire nga babakuba ne baasayasa zi kamera zaabwe. Omukubi waffe w'ebifaananyi gwe bayita Motive Kasaga bamukubye ne bamufuira pepper spray. Ekyo no tukivumirira naye bye tulwanyisa era bijja koma era tumanyi nti tekiridira kuba nate okutyobola bannamawulire nga bakola omulimu gwabwe. Njagala okwebaza n'esokwebaza mikwano gyaffe abawagizi baffe abaatandika ekirowoozo kino ekyokunnyaniriza. Kino tekyali kirowoozo kyange, tekyali kirowoozo ky'abakulembeze bannange, wabula kirowoozo kyatandikiramu abawagizi, kyatandikira ku social media ne mutandika okuwagana ne tulangirira olunaku lwe mukukomawo. Ntuuse olwaleero entebe ku kisaawe ku ssaawa 4 ez'okumakya nga nzigide ku nnyonyi ya Rwanda Air. Naye olubadde okutonya ku kisaawe bansise ku nnyonyi abasajja abambalidde mundu nga tebali mu uniform ya poliisi wabula nga bambadde butaaga nga balinga abakola ku kisaawe. Ekyo nno kitujukize nti twalabye era ku social media nga batulaga nti babadde bawambye abakozi b'oku kisaawe ne babajjako amasimu abasirikale akabulijjo ne banvuga ne bantwala ku kisaawe ekikadde. Otuse ku kisaawe ekikadde ekyo ne banzijamu ne banza mmotoka y'amagye ne mutuula omwo abo abasajja abampambye n'abalala babadde nga 15 nga benyize mu kamotoka ako ka van. Emmotoka esimbuliddewo naye tuyise kukubeera nga abantu bakwatiridde ku side ne side, naye engeri emmotoka gyembaddemu gyebadde tinted ng'endabirwamu nzirugavu nga kizibu okutegeera oba nze ali omwo. Naye era
ndowooza abantu bwe balabye kadenge ya poliisi ng'egenda okuba obugombe but mwavudde abavudde mu west abavudde mu east abavudde mu north nammwe abavudde mu central mbeebaza nnyo mwebale nnyo okutulaga mukwano mwebale tulaga buwagizi njagala okwebaza abakulembeze bannange abazze mu bungi ne bannona mwebale kundaga mukwano mwebale kundaga abwaseruganda olutuuse no wano asikali wange olubadde okugulawo ne bamugwira abapoliisi n'amagye n'agavubuka agabadde n'emundu naye nga gali mu ngoye za bulijjo ne bamukubakuba era mugenda kufuna omukisa mwogereko naye bamujeemu engoye endala ne baziyuza ne bamunyiga ebitundu bye ebyekyama ekintu ekimenya amateeka era ekimutaasiza kwe kuteekako kamera ne tutandika omubanja nga tuli ku kamera kyebavuddeko ne bamuta saawa zino wetwogerera ndi musibe ndi under house arrest bansibidde ewaka era beetolodde amaka gange tiyagas gwe muwulira bakuba abantu bagezaako okujja okunkulisaayo emmanga eyo babakutte abasukka mu 3 pamwe muli ne honorable Charles Matovu ow'Ebusiro n'abalala bangi omuli ne bakansala ekyo nno tukivumirira saawa zino bakyali mukuba tiyagas gwe muwulira bwe bagira ne bamukuba kuba bagezaako okutiisatiisa abantu baleme kujja mwebale kubeerayo mwebale kulaba kyetaagisa ne mutujukiza ffe abakulembeze temujjanga okwo nga obuvunaanyizibwa bwe mulaze ku mulundi guno nsaba mubulage ne ku bintu ebirala naffe abakulembeze olumu bwe tubanga ababongose mutuzuukuse kubanga tukolera mmwe era byetukola bikiikirira mmwe mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne banyabo ku lwa Katonda n'ensi yange that they don't camp at the airport for a whole week we decided to give us a smooth welcome. Their smooth welcome included arresting more than 300 of our supporters and members. Their smooth welcome included grabbing me from the tarmac like you saw. Their smooth welcome included denying me my right to travel the way I want and to respect my programs because I was not supposed to address the media from here. I was supposed to address the media from Kamocha, our current headquarters, which is right now under siege by police. And the duty is to make sure we make the fall of Museveni as quick as possible. So we go there to call upon all those people in the West that are supporting Museveni to tell them to stop sponsoring operation here in Uganda. Thank you. Honorable, batidde batuwamba Arua basse bannaffe bampamba ku kisaawe bwe nakomawo okuva America okufuna obujjanjabi bannaffe bangi babawambye tetunaba kuddamu balaba bannaffe bangi babasse twabaziika bannaffe bangi bali mu makomera awatali musango n'olunaku lwajjo bakutte abasukka mu 3 tulabika nga abatidde kitegeeza tetugenda kutya be batidde tugenda genda mu maaso nga bwe nabagambye anyway mu nnaku ezijja tujja kwogerera eggwanga tuwabuulire kiki ekiddako ndowooza ndi mukiboine kyetukobako buliido bana basaada bakyamu twenda tukolagane tugemagane twena tubabinge kuba yirwakyo njogeza n'amagye nga bakozesa abavubuka abatambadde byambalo sosobola gamba nti bapoliisi oba bamagye you know ne bamulaba enkwata gye bankutte mulabe bwe bakubye bannamawulire bwe batuuse wano ne bakuba omukumi wange ne bamwambulamu engoye ne bamunyiga obusajja n'ebirala ebifaanana bwe bityo kati bwe baba kyebayita okwaniriza okulungi nsaba bategeeza nti saabasabye kunnyaniriza era sikwagala era ne wano baveewo kubanga bajjudde eri wansi pozi n'ekirala wambuziza. Let me first answer it in English. You asked me among the things what do we do when we go outside Uganda, among other things. Njagala obategeeza nti mu bye tubadde tukola tubadde tuli mu kulaga ensi yonna firimu nga siyinza nnyo wabula twabikwata nga bwe tuze nga tubagamba nti kamera yo kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi. Twakozesa kamera zaffe ne tukwata ebikolobero byonna Museveni byazaakola ku bannayuganda era firimu eyo eri ku lutimbe olw'ensi yonna
Omusajja bamulese bulese bamusuula eno kwagala okulaba oba akyali mulamu oba mulamu oba ali atya naye batigeti bagigadde bali bakuba abantu okufaako obufi ensi weetuuse bannange bantu bukkirize mu Museveni kkiriza Mukulu Kyagulanyi akulembere eggwanga lye atuwulira bannange kiki ekigenda mu maaso